Twesimye nnyo kubanga okyatambula naffe akaddenga kano akatusuubira buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Mugyebale gyonna gyonna gye mutuusaako engalo. Tulina amawulire mangi nnyo aga trending wano mu ggwanga Uganda era nga womanyi tubanga wetuli tuba tulina okuba nga tubatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Kakati bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso wano eno, naye waliwo ebimu bye tugamba nti leero kino nakyo katuleme okuba nga tukibuusa maaso katukyogereko. Waliwo ensonga ez'omukulu Pastor Aloysius Bujingo ne Honorable Betty Nambooze trending awo ebyaliwo mwabitegeerako ebyagenda mu maaso ebyaliwo ku mukulu Pastor Bujingo era nga abantu bangi abavaayo kubanga buli omu munanga awa endowooza ye kwegamba ne babaamu question marks nnyingi ku bintu ebyaliwo omwezi nga gumwe emabega awo ebyaliwo mwabitegeera naye nga byaleka abantu bangi nga balina ebibuuzo bingi naye ansa ntini. Nga womanyi abantu bavaayo buli omu naaba nga awa endowooza ye oba oliawo ne baba nga bakubaganya empawa ne bagamba naye gwe ekintu kino okiraba otya, ekintu kino mu butuufu. Nga womanyi omukyala Honorable Betty Nambooze mama mukono madamu teacher oyo ye buli kaseera tubeera mu class nga tulina okuba nga tusoma oba tulina okuba nga tuyigiriza. Yavaayo nga womanyi nayogera ku nsonga ezo n'agamba nti naye bannange ebintu bino nammwe mubitunuulire mubiraba nga wembiraba oba nze abiraba obubi nti ebintu bino nga biringa nga ebirima amakoona nti yadde nga batugamba nti naye otunuulira actually si yeye yekka jjajja azze nga bakompeyalinga ebyaliwo ku mukulu Pastor Wilson Bugembe sorry Pastor Bujingo wamu ne juzi wano ebyabaddewo nga abantu batunuulira kwegamba ne basesinga situation nga balaba nti nti mu bituufu bino ebibiri waliwo question mark nene nnyo kweri eyasooka ate wotunulira ddala incident eno eyabaddewo yoolabira ddala nti ebintu ddala byaliwo era target twagiraba era bali batuukiza omulimu gwabwe naye ate ono nti abantu bemulugunya ne bagamba nti omuntu eyagamba nti yakubwa amasasi naye n'omala ate n'osituka n'ovuga emmotoka ogoba ate abazigu naye ate omuntu wo atemuddwa kwegamba ebibuuzo bingi ne ansa ntini. Kakati awo omukulu Pastor Aloysius Bujingo yayogedde ebigambo bingi nnyo eri Honorable Betty Nambooze mama mukono era nga tumuyitira madamu teacher nti ye yajja kubanga ate atuyigiriza. Yayogedde ebigambo bingi kwegamba nagezako kubanga kale nga avoola ekitiibwa kye. Yayogedde ebigambo bingi byesobola kubanga ate nziramu naye byabadde nga si biwoomu kwegamba ebigambo byayogedde nga si biwoomu abantu ne batuuka n'okwebuuza nti ye bino ebigambo biva mu kamwa ka pasita oba ti bino bigambo byayogerako bimusimatuse. Omanyi sometimes waliwo ebigambo byoyogera naye biba nga bikusimatuse busimatuse n'ogamba nti oba oliawo abadde takigenderedde era kyaleese abantu bangi nga beebuuza nti oba oliawo yabadde takoze ki takigenderedde. Naye mu bigambo bino byonna Honorable Betty Nambooze nga womumanyi teyavuddeyo kuba nti amuddamu naye ate ba foot soldiers bo ne bagamba nti eyo gyaliko ngoma nnene ffe tugenda kubanga tumwanukula nti Pastor Bujingo nti yayagadde okubanga anoonya ki relevance eri ku Honorable Betty Nambooze nti naye ffe ate leka ffe ababa bamwanukula nga tetwebuuzizaako n'okwebuuzaako nti bw'aba ayagala answers entuufu leka tuzimuwe era nga womanyi abaana abo ba foot soldiers babeera ne kasavu kanyama babeera ne bwino yenna nga bamukungaanyiza ng'ali awo era omwana yakutte bwino yenna gwe mwetaaga okubanga mumanya n'amuteeka ku mmeeza bweddu neŋŋamba leero kano kaweddemu era kugamba nti kaweddemu ojja kubanga weewuliza omwana ng'asosotola emboozi nga kugirayo wino yenna buli kimu nga bwe kyali ojja kutya
bannange mujja kutya ensi. Nze nkugambye omwana ataddewo wino foot soldier agambye nti ffe tuli balwanyi ate abalwanirira abalwanyi baffe abatulwanirira nti so bw'obanga okutte ate emundu n'ogitunuza mu Honorable Betty Namboze mama mukono nti ye tetujja muganya ate yo kubanga avaayo akuddemu leka ffe kennyini tukweddiremu ffe ba foot soldiers abalwanirira abalwanyi baffe ate abatulwanirira nti tujja kubanga tukuwa level tujja kuyigiriza ate tuleete bwino yenna gwe tubadde tusirikidde gwe tuyina nti abantu abamu mulowooza nti we tusirika tuba tetuyina oba tuba tetuyina bye tumanyi nti naye tumanyi ebintu bingi nnyo bye tusirikidde. Omwana yakutte wino yenna naaba ng'amuteeka ku mmeeza ne ngamba nti kiki kino era mujja kubanga mwewulirira mujja kubanga mmwe mwennyini mukola ki muwulira ate mubyejjiremu muwulire mulabe mugambe nti munnange si kirungi ate okubanga owalampa omuntu oluusi wabanga akola ki alina kyayogeddeko kubanga times omuntu aba ayogerako naye nga amanye ebintu bingi ate ebyasirikidde oba oliawo oluusi n'okubanga akuwa ekitiibwa tayagala ate akwasanguze okitegedde nga tayagala akwasanguze akuwa respect yo ng'omuntu naye ate gwe novaayo ate n'otandika okubanga ate oleetawo embeera ate ereetera abalala ne bagamba nti ffe tetujja kusirika oba oli akusirikidde ffe tetujja kusirika katukwabye byonna omwana alesse bwino omwana alesse bwino wuno omwana yekolera anti omumanyi ye abeera na bwino yenna alesse bwino era amutaddewo ojja kubanga we mwewuliza mu maaso awo nkuteereddewo akatambi kaako omuwulire byonna byayogera nga akuleetera wino byonna byaliwo olukwe lwatandika lutya babitema bitya nze naawe biibyo. Kabooga atengako bwakya ku makya ne katulimba mb'omutemu yakagambe sooka omale n'okufuka omutemu agamba omale okukola susu ate n'ayitawo nga bbaawo tamulabye tiwali muntu mulala yamulaba kigamba kaliko emmandwa bwetaba mmandwa ki ekyakasanga mu kisenge analeetinga abooga mukiraba eri ku siini tena kyabadde abamagezi ne bakagamba naye ddala tomanyi mulago emergency na siini tobyawula ne kaddayo mugeyena kakyasirise kajja kujjayo omutwe emizimu givaayo musizo totawaana kulinda reply ye obwo obusonga butono nnyo mbumalanga kubanga Honorable Betty Namboze we luba lutabaalo oyo Firudi Masho tasitukira lutalo lwa nzige mbwenzige zazinzeeko egundi Firudi Masho agende nedda obwo obusonga bubeera bw'abakaputeeni n'olwekyo bw'oba obadde olowooza nti Honorable Betty Namboze agenda kukwanikula naawe omwanikule akwanikule naawe omwanikule ekyo kikafuuwe. Honorable Betty Namboze si Yesu. Omanyi Yesu yazuukiza abafu mu byafaayo. Yesu yekka ye yazuukiza omufu bwe yagenda ewa Yayiro n'azuukiza muwala we yali amaze okufa. Yesu ye yazuukiza Lazaalo. Kakati Honorable Betty Namboze talina maanyi nga ga Yesu kubanga essaawa eno buli kyokola onoonya kuzuukira onoonya kudda ngulu wagwa naye oganye okukkiriza nti wagwa. Kakati onoonya abantu abalina amasannyalaze oleese kasoketiko otaapingeko osobole okudda engulu naye nga bwe nabagamba nti ensi eno yatondebwa mu biro nga bwe nabagamba nti ensi eno yatondebwa mu tayimu yo bweggwako laazima obeera tokyalina kyogoba. Bujingo kkiriza nti tayimu yo yaggwako ne bw'onaawalampa Katonda yennyini ne bw'onaawalampa tosobola kudda ngulu. Erinnya lyo bwe libeera lugoye lwagwa mu bitabo ebikubiddwamu bbulooka olugoye olweru lugwa mu bitabo ebikubiddwamu bbulooka ne bw'oyozesa jjiiki akyasinza okuggyamu amabala wallahi ya Mungu oba tokyayinza kulunyiriza. Kakati bw'oba olowooza nti Namboze agenda kukwanikula Namboze ali ku nsonga za ggwanga Namboze ali ku nsonga ssemasonga ey'okuggyako Museveni tali ku nsonga y'omufere era omutigumbuzi eyatta driver we omukuumi we omukadde w'ekkanisa era owa SFC. Bujingo kati owulira otya munnange esintu saayiika
luli wayinanga abagobereza ab'omuwendo ennyo wayinanga abagobereza ab'ensi ennyo ng'osanga omusajja ow'obuvunaanyizibwa ennyo ng'ataddeko reediyo awuliriza Bujingo kubanga bye wali osomesa mu budde obwo byali bitegeerekeka nti bitambulira mu bulamu bwe tutambuliramu ebigambo bwe byali biwa essuubi mba neekoza bwe sikkiriza nti Bujingo Katonda yali yakuwa amafuta mba neekoza bwe sikkiriza nti Bujingo Katonda yali yakuwundira akalimi mba neekoza bwe sikkiriza nti ebigambo byo byalina omuntu gwe bisobola okutaasa akutta omuguwa eyeetuga naye kkiriza nti nga Katonda bwe yali yakuwa amafuta wagakozesa bubi amafuta wagakozesa kwokya Uganda n'agakujjako nga tonnasaanyaawo Uganda kakati ne bw'onaawa mmanto otufuta otya ne bw'onoovuma abantu obwenkaniddewa wallahi Bujingo tokyasobola kuddanguluya ensonga lwaki tokyasobola na kutambuza kamera nga muli awo mu mmisa ogiteekeko emmanga mu katooga abantu basenguse ekkanisa yo abantu Bujingo bakubuuse Bujingo abantu bakuvuddemu Bujingo abantu bakugwamu laba nno oli agenda okubuuza nti ate bano abaliwa bo tubayita baki nedda n'abantu ababiri babeera bantu n'abantu 1000 babeera bantu naye bano abatono be yasigazaawo beba ab'ebizibu ebingi ate ab'ebikolobera ennyo omanyi mugamba nti abasamize babi naye omusamize tawonya mbunatta omwana wa mujja wange oyo takuwonya musamizawo takuwonya naloga mujja wange omusamizawo takuwonya nakola bwenti omusamizawo takuwonya natta mukwano gwange nga tuli mu bizinensi nenziba ebyobugagga omusamizawo takuwonya kakati abo booli nabo be bakolobeza abanene ennyo nga ne masabo baalemerirwa tebalina ssuubi wala ne beewogomakaawo naye abantu ab'ensa bonna abantu abalimu omuzinzi bonna ekkanisa yo bagisenguka kakati oyagala okuddira obuvunaanyizibwa bw'okugwako obutikka abantu abalala ne weerabira ekintu kimu Bujingo nti gwe olulimi lwe lwakutonda oba lwe lwakufuula kyoli kyokka ate olulimi lwo n'ebikolwa byo bye bikwesaanyirizaawo akakatuuti kasobola okutonda omuntu kasobola okuzimba omuntu nga bwe wagambako omukyala w'olulala Teddy Naluswe nti muŋŋendeko mpola nja basabulira omwezi mulamba kubanga nze nnina akatuuti akakatuuti ke kamu akakutonda ke kakusaanyizaawo kubanga okakozesa bubi nze nno nandirowoozezza nti ng'omuntu alimu amagezi waalirinzeeko kino ekyosi ne kiyita kubanga buli kyokola essaawa eno oyongera kuteeka munyale mu ggwa ligenda kukusiibwa nabagambako gye buvuddeko nti eddagala ly'endwadde ezisinga bubeera butamira ddagala nti singa omanya nti oyo kyezza kya buvunaanyizibwa n'osooka obulamu naye olw'okuba gwe oyagala okwetwalanga mulungi omu bankubye amasasi ale biki nina ebiwundu mu mugongo odiddewo ku katuuti golowooza abantu b'amasasi tetubamanyi akatuuti kennyini ako ke kali mu kusaanyaawo sinze sooli kubanze bwe nzija ne nkwogerako nsinziira ku bye wayogeredde katuuti awo yensonga lwaki nsooka kuteekawo referensiyo ey'ebigambo bye wayogedde nenzija nkwanikula taano ne bagaa henno wano yeeka ayogedde wano ayogedde ne bongera osenguka ekkanisayo kitegeeza yeggwe ayina ekisa ekiri mu kusaanyaawo yeggwe weeyambazza akaguwa akali mu kusaanyaawo era yeggwe kizibu kyo tewali kizibu kyo kuffe temuliimu kizibu kyo kuffe tewaliiwo akusuula yeggwe kizibu kyo ate era yeggwe ali mu kwesuula n'okwesaanya kati bwe wabadde awo n'ogamba nti kankubire mu nnamboozi encungwa muganda wange ogenda kunyiigira ensogi malewo togenda kunyiigira nnamboozi ekawo oba waakunyiiga ogenda kunyiigira ensogi malewo kubanga ekyo ekiroozi tekyali kya nnamboozi ekka si kyange nzekka wabula kya bannayuganda bonna n'olwekyo oba olowooza nti mu nnamboozi mwe muli obulamu nga Yesu wamuvaako nga Yesu temukyali bulamu bwo kikafuuwe kubanga essaawa eno waali badde weegayirira Yesu waali badde oli mu kusiiba na kumutegeeza nti mboneredde nnyambaze ekisa kyo kye wali wannyambulula naye gwe kambaaka oginoonyereza mu bantu ba bulijjo abantu ba bulijjo tebagaba kambaaka oba osanga abala basobola okugigaba naye nnambooze owanuupu olowooze nti asobola okukuwa kambaaka nga tonwa wendi wano nakuumye bulungi wankaaki
era goloza nti Nambooze agenda kwanikula naawe omwanikule akwanikule naawe omwanikule lukoye paka lwonadde engulu kikafuuwe Bujingo. Nambooze ali bize nnyo nalebo beti Nambooze ali bize nnyo ali ku nsonga za ggwanga si zammwe abatemu okitegedde ekintu ekyo. Nambooze ali ku nsonga za ggwanga tali kuziza omutemu yabange neerere ejja kuno nakuli oli wa Nuupu kadi eri namba mmeka anti abanuupu bavuma abanuupu baweebuula abantu abanuupu bakkakkanya abantu nange kwe kubuuza goli wa Nuupu anti abanuupu bavuma Nuupu kasomero akatendeka abavumi nga situkulabangako mu kiraasi ng'ozza okusoma ebivumo naye maama okasuka kakati nze mu video eno gye nkoze owuliddemu ku kigambo ekikuvuma mwaba reasoning out gwe mutwala nti muvumi naye ate gwe mu bigambo byo mpuliddemu ku bigambo ebivuma owaaye gwe mutambuze oli wa Nuupu lwaki nkuyise mutambuze kubanga oli muzibuzi waneewaffe si wammwe mutambuze oli wa National Unity Platform kubanga ekibiina kyaffe mwakitongoza nti mwe muli akabinja k'abavumi ayagala okufuna ebivumo ebipya genda mu Nuupu naye muganda wange ofubutuka bakisiraga w'ebivumo Bujingo oyina ebivumo kyokka nga nete tukulabangako mu ssomero erisomesa ebivumo mu National Unity Platform oli wa Nuupu kadi ye ya Nuupu eri namba mmeka oba aba Nuupu tebakkirizibwa kwemulugunya bye batakkirizganyiza na bigenda mu maaso mu ggwanga ngera ebeemulugunya bafaanana abavumi nga gwe ne bw'ojja n'ovuma dayirekiti omuntu kaboloboota kaasaamirira gwe kiryokke ate munnange Uganda eyammwe era gwe layisinsi y'okuvuma abantu wagijjawa kuba kati oyina layisinsi 2 oyina na 3 oyina ey'obufere oyina ey'okuvuma oyina ey'obutemu gwe zo layisinsi wazijjawa oba mmwe mwekka abalina layisinsi ezikkirizibwa okuvuma omulala bw'ajja n'avuma nti bannange kino na kino ne kino oba omulala bw'ajja n'emulugunya nti bannange kino na kino ne kino imagine ku katuuti ke kamu gye buvuddeko wayogerera ku mwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka sajja kwogerako era sajja kulumba kubanga ffenna tetukkiririza mu muntu avuma Ssaabasajja Kabaka ate tetukkiririza na muntu avuma muntu yenna era omuntu wajja n'agamba nti bano abantu bavuma gwe nokolayo omuntu yenna yakuvuma mutwala omusirenze sigenda kwanikulako y'ensonga lwaki ono omuvubuka eyavuma Ssaabasajja Kabaka bwe wajja n'omwogerako saakugambako nalowooza nti osseemu amagezi nze nalowooza nti entima esaze ogw'ekibira nti Bujingo kayogedde ku by'okuvuma abantu oba osanga naye anaalekera okukozesa olulimi oluvuma abantu naye ate dda lunaku 2 okomyewo okola ekintu kye kimu kye wavunaana omwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka ng'oŋŋamba nti mu maaso ga Katonda tewaliwo munene tewaliwo amaanyi kitegeeza beene waaba talina kuvumibwa n'omuntu omulala yenna talina kuvumibwa naddala ng'ebigambo ebyo byogerera katuuti ka Katonda kubanga mu maaso g'Omukama Katonda temuliimu big size temuliimu excellence temuliimu ani ffenna tugwa mu ttuluba lyerimu maaso g'Omukama Katonda yensonga lwaki abasiraamu bwe ŋŋenda mu muzikiti nga sambadde engatto ne Gaddafi wajja talina kugwambaliramu ngatto oba ne Gaddafi waaba yagenda ng'ossa teyalina kugwambaliramu ngatto ne Ssaabasajja Kabaka lwaki addeyo talina kugwambaliramu ngatto ne mu ekereziya nze bwe nkusooka okutuuka ne ntuula mu kifo ky'emmaaso n'ojja n'obugombe bw'oluvannyuma ne security eyo toyina moral authority ensitula